tukwebaza kubanga ate n'olwaleero bukeeseza nga tuli balamu si lwamaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisa kyo teekateeka emmeeme zaffe emitima gyaffe oyogere gye tuli mukwano gwange taata nze mbaawo wabula yogera na buli mwami na buli mukyala yenna agenda okuba nga awulira ekigambo kino obeeko ebibuuzo ansa z'otuddamu eri ebibuuzo bye tubadde twebuuza nga bw'otuma ekigambo ky'okutuwonya okutusumulula taata omulungi nsaba kibeeko impact eri negative eri positive gyekireeta eri obulamu bwaffe ekyo yaleero omwoyo mutukuvu baako n'omukyala n'omwami gweyogera naye enkya yaleero ekigambo ekigenda okukyusa obulamu bwe nga kimusembeza kumpi kubanga gwe bulamu nga kimusembeza kumpi naawe mukwano gwange mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina banyabo ne basebo mwasuze mutya abalungi mukama yeebazibwe nate abakuumye abukeeseza nga tuli balamu kitiibwa kya mukama tumwebaza kubanga abalwadde bangi abatakyayogera gye bali nga we bali balamu naye nga tebakyayogera waliyo abafudde bagoloddwa naye gwe okyemulugunya tobunafuna kyakulya okyemulugunya tonnakola ki tonnaddamu kutandika kukola ebyo byonna nga tonnaba byemulugunyiza kimanye nti okuva embeera eno oba lockdown weyatandika abantu bangi bafudde bangi bali mu malwaliro waliyo abakaawa okusinga n'olwekyo tewemulugunya mukwano just be grateful ate embeera eremu okujja ku mukama wabula nsaba eyongera okunywereza ddala ku mukama you can't run away from God oba you cannot run away from the hand of God tosobola kudduka mu maaso ga mukama era tosobola kudduka mukono gwa katonda mukama yeebazibwe Jeremiah 52:6-7 Yeremiya 5:2 olunyiriri lw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu agambye bw'ati mu mwezi ogwokuna ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi enjala n'eba nnyingi mu kibuga ne watabaawo mmere eri abantu ab'omu nsi awo ne bawagula ekibuga awo ne bawagula ekituli mu kibuga abasajja bonna abalwanyi ne badduka ne bafuluma mu kibuga ekiro mu kkubo ery'omulyango wakati mu babbugwe ababiri ogwaliraana olusuku lwa kabaka era abakaludaaya baali bazingizza ekibuga enjuyi zonna ne bayita mu kkubo erya alaba mukama waffe omulungi yeebazibwe ngenda kuba nkubriefingako naye ate nga nkusaba ogenda osoma ekitabo kino ekya yeremiya naddala essuula kyonna kisome banange mulekerawo okubeerawo ng'olinda bakusomera ebayibuli naffe ffennyini abasoma waliwo woosoma ebimu n'obisoma bubi naye ate nga gwe boddayo ne weesomera osobola ogamba kino bambi yakisobye bubi mukama yeebazibwe naye ojja kusoma ekisuula eno weetandikira kale ojja kulaba nga kabaka zedekiya yali afuga yerusaalemi naye baakola ebyomuzizo bingi nnyo mu maaso ga mukama mukama yajjanga abalabula ng'ayita mu nabbi yeremiya naye okuva ku kabaka n'abakungu be paka ku muntu asembayo teri yawulira kigambo ate okimanyi nti omukulu bw'ajeema n'abalala bagamba yiiwe omukulu bw'aba ajeemye ate ffe mukama yeebazibwe ennyonyi enkulu yeeyigiriza ennyonyi enti okukola ki okubuuka naye mu byobulokozi saagatusiruwale bwe tutyo anti musumba wange ye nga yakoze bw'ati katonda ye gw'osinza katonda gwe wakkiriza ekyo musumba wo kyakoze kyowooza musumba wange akoze bw'ati katonda akikkiriza okukikola oba wakkiriza musumba wo
Mukama yeebazibwe. Bulijjo onookoma okujeema n'okukola ebitali n'okukola eby'omuziro mu maaso ga Mukama, omukono gwa Mukama gugenda kubonereza, ate nga tosobola kuguddukako. Tosobola kudduka mu maaso ga Mukama, tosobola kudduka busungu bwa Katonda, kubanga ne bw'onodduka w'oli olwaleero n'obaako gy'owaŋŋangukira, era yafugayo yonna ye Katonda omu yafugayo. Take an example of Jona yali adduka, Mukama amugambye genda e Nineve ondabulira abantu bange, yadduka awugenda Talusiisi, naye teyatuuka e Nineve nga teyeeyagalidde. Kino kyentugambye simu yaffe olwaleero kyegambye nti you cannot run away from God. Bw'agamba nti agenda kukuba kiboko ne bw'onookola otya agenda kuzikuba. Mukama yeebazibwe. Kaakati munnange ono Kingi Zedekiya bamaze okujeema, Mukama yabalabula bonna, tewali kyabatuukako nga Mukama tabalabudde. Kabaka ononno gwolaba bamuggyamu amaaso, ne batabani be ne babamutira mu maaso bwe bati ng'atunula, naye nga byonna lwaki? Lwa bujeemu. Gwolaba ono Mukama yamutumira ekigambo, ne bamuwandikira n'omuzingo mulamba, baali tebannaba nagumala gumusomerayo, n'agukwata n'agusuula mu muliro, naye nga kwonna kwali kulabula okuva eri Mukama. N'alaga nti yeeka engeri gy'ali kabaka w'amaanyi. Naawe oyinza okuba oli awo ogamba after all nina sent, I have all I need. Kiki kati ng'enjogera ennaku zino bagamba katimbo ki? Olaba watuuka mu ggulu ne Zedekiya kabaka bwe yali, ng'ebyepulabula kwa Mukama tomubuulira, kabaka omulamba. Kati nno olaba munnange, mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwenda enjala laba weegwa. Mukama atandika okuleeta bye yabagamba okubateekako singa tebakyuka ne badda gy'ali. Enjala bw'egwa ekyokulya ne kibula. Enjala naye takoma kugwa. Abakaludaaya Mukama n'abaako be yagolokosa Abakaludaaya ne kabaka Nebukadduneeza bw'oneeyongerayo ojja kubiraba. Ne bajja ne basalako Yerusaalemi ne kabaka ono gwolaba bannange yadduka yayita nammanju nga bamusazeeko, ng'enjogera ennaku zino bweri. Ye lwaki neesiba ku njogera y'ennaku zino? Abalabe be baamulumba yadduka. Can you imagine kabaka omulamba n'adduka ng'ayita mu mulyango gwa mmanju, naye nga byonna lwaki? Bwali bujeemu. Ojja kubisanga ebyo mu ssuula eyasatu, eyasatu mu musanvu, asatu mu munaana, around there. Bannange tutereka Bayibuli, soma Bayibuli yo bannange, kubanga nze zino ennyiri zenzija neŋŋamba olw'omusanvu n'olw'omukaaga meseji oba tojja gifuna bulungi, kyetaaga n'ogenda gwe kennyini ne weesomerayo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati laba we byatuuka awo munnange, n'ab'amaanyi abaali balina okulwanira Babilooni, ate ŋŋambye Babilooni, Yerusaalemi, abaali balina okulwanirira ekibuga kyabwe, kubanga olw'omusango agambye nti awo ne bawagula ekituli mu kibuga, abasajja bonna abalwanyi ne badduka na kiro, abandiyimiridde balwanirira ekibuga. Ng'omanye nga bw'onooyita mu ddinisa oba n'okuba ekituli ku nnyumba n'odduka kiro, naye ng'ofuluma wuwo ng'abalabeyo bakuzingizza. Kyekyali ku Yerusaalemi. Olwaleero Mukama ayogera eri nze naawe. Oyinza okuba nga naawe olina bw'ogamba nze natuuka ate neetaaga ki? Buli kimu nkirina, naye nga otambula mu butali butuukirivu. Kyandikibwa kigamba mu butukuvu ne mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa. Yerusaalemi kabaka ono ateekeddwa okuba nga yalina ebyobugagga ebyali bimusitula bimweyunuza.
naye bwe yali adduka ng'abalabe be abagolokosezza bamuzinzeeko, nze nteebereza nga n'engatto teyazijjukira mu bigere ebyo. Mukama yeebazibwe. Enjala yagwa olwaleero, enjala esobola okugwa mu bulamu bwo gwe mwana wa Katonda mpuliriza ssebo oba nnyaba mpuliriza enkya ya leero. N'obulwa ssente, n'obulwa w'osula, gwe n'obeera n'ebbulwa erya buli kimu. Naye nga lwaki olina ky'ogugubidde Mukama ky'atayagala? Ogugubizza omutwe oganye okukola Mukama ky'akugamba okukola. Eby'omuzizo gwe bye weeyagaliramu. Omukono gwa Mukama we gunaagolokoka eri obulamu bwo nga gwakupanishinga, agenda kusookera ku bakuwaga bonna abakube. Adde ku ebyo ebikwewaza, ebyo ebikuleetedde n'abakuwujjira obunyama, ebyo nabyo abikuba abisaanyeewo, wamma ofuuka ekisekererwa. Mukama yeebazibwe. Bano newankubadde badduka, era omukono gwa Mukama tegwakola ki? Tebaagudduka. Nkugambye kabaka oli yadduka yayita manju, naye era yakomekkereza bamugjeemu amaaso ng'era afudde. Abakaludaaya batabani be ng'atunula bw'ati lwa bujeemu. Naawe gw'ojja gamba nja kudduka ngende ku mawanga, nja genda mu Bawarabu nkole. Mukama ng'akugambye kumuweereza, bajja kukuggyamu amaaso ku mawanga. Bayinza obutakugyamu mu maaso ku mawanga, naye n'obeera n'obonaabona. Lwaki? Ogezaako kudduka mukono gwa Mukama, naye ate nga tekisoboka. Bano badduka, naye omanye nti kabaka Nebukadneza yali abazinzeeko, Abakaludaaya nabo Mukama abagolokoseza. Kati mbuulira, omanye okubeera nga Sitaani Mukama amuwadde full control over your life, nga left and right, front and back, toyina woddukira, naye nga byonna ki? Bujeemu. Naye ate nga waliko obulungi, naye olw'okubanga watuuka bwe watuuka n'olaba nti omazeeyo, n'olaba nti otuuse n'otandika kukola bye weeyagalira, Mukama naye ng'agamba ono noono, bino byatandise ono, bwe simugolola ku ttumba tajja kudda mu layini. Naye nga lwaki tulinda ebyo byonna? Lwaki tulinda ebyo byonna? Kuba ekyamazima ne bw'onodduka, ne bw'onooyiiya n'ofuuba mu maanyi gaago abaana b'abantu, Mukama ng'abulokinze ekkubo ery'omukisa, togenda kugulaba okutuusa ng'okoze kyakwagaza, okutuusa ng'ogunze, okutuusa ng'okyusizza ekyo kyakugambye ekyobukubiddeko olwaleero. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kuwadde example ya Yona. Nineeve yatuukayo nga teyeeyagalidde. Kabaka omulamba yayita manju, n'abalwanyi baatoloka kiro. Katonda bw'agolokosa omulaba okukulwanyisa, bwe giba mizimu nga gye gikulumbye teguba gumu. Ogwabwavu egojja n'enjala neeyingirawo, landiroodi n'akugoba, wamma n'ofuuka ekisekererwa lwa bujeemu. Mukama yeebazibwe. Ne bw'onodduka wa, weyambula amalala, kakkana, kola Mukama kyakugamba okukola, muganda wange. Tweyambula olusiddiiko n'amamba ati tuve mu banandaba batya, banange tukole Mukama kyatugamba okukola. Mukama yeebazibwe. Weekuŋŋaanye, weekumeekume. Kiyinza okuba si kyangu, kiyinza okuba tekirekeka,
sente y'ekibi ewooma, but the wages of sin is death. Egenda kuwoomera wano naye oggwerawa? Weekumeekume mukwano gwange, tolinda busungu bwa Mukama kujja ku bulamu bwo, tolinda mukono gwa Mukama kugolokoka kulwanira kukukuba, tolinda Mukama kukuggyako obukuumi. Ku bwono Yerusaalemi Mukama yali amuggyeeko obukuumi olw'obujeemu bwe baalina. Ensonga lwaki Abakaludaaya baatuuka ekiseera ne bakizingako n'abalwanyi abaali balina okulwanira Yerusaalemi, ne batuuka okudduka nga bayise mu kituli kye bawummudde kiro bagenda. Naye olowooza eyo gye baali bagenda baali banaasangayo emirembe? Togenda kufuna mirembe okutuusa ng'okkakkanye n'okola Mukama kyakwagaza, okutuusa ng'okkakkanye n'ogondera eddoboozi lya Mukama, okutuusa ng'okkakkanye. Naye ne bw'onodduka ojja kuva mu ntamu otuule mu kyoto. Ago ge mazima. Kuba bw'otuukira okudduka ewuwo, bano badduka mu kibuga ekyabwe mwe baali bawangaalira, ogendeku emirembe gikubule ewuwo gifune ku buwaŋŋanguse? Tekisoboka, tekisoboka. Enkya ya leero twenenye mu maaso ga Mukama wonna we tubadde tugugubye, we tubadde tudduse twefuula abadduka. Naye mukwano gwange tetugenda guma za mbiro, tukkakkane tweyambule ebitiibwa n'amalala. We do the will of God. Ekyamateeka 28 olulyoyosooka gamba bwe tunaagondanga, bwe tunaakwata ebiragiro bye n'amateeka bye byonna byatulagira, agenda kutuyimusa n'okusinga amawanga gonna. Bwe toyagala kuyimusibwako Mukama nga yakuyimusa. Isaaya 19 bwe tunaagondanga tunaala ebirungi ebyensi. Bw'onoojeema ne bw'onoogenda walungi, abalala bajja kuba balabirayo omukisa gwe ng'olaba bikolimu. Ago ge mazima matuufu. Okutuusa ng'okkakkanye wansi w'omukono gwa Katonda, okutuusa ng'osudde ekyo Mukama ky'atakwagaza. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa. Katonda omulungi, tukwebaza olw'ekigambo ky'otutumidde. Tokitumye kutusalira musango naye okutuwonya n'okutaasa obulamu bwaffe. Taata omulungi, twenenya wonna bwe tubadde tugezezzaako okudduka mu maaso go, bwe tubadde tugezezzaako okudduka omukono gwo Mukama, naye tutegedde nti tolina w'otali. Kubanga Yeremiya 23:3 egamba nti oli Katonda ali okumpi, toli bwana nti ani ayinza okwekweka mu maaso ge, ani ayinza okwekweka n'otamulaba. Tugezezzaako naye era biganye, tukomekereza biganye, tufubye naye tumala budde, tumala biseera. Mukama tuggakkanye wansi ku namulondo yo ku bigere ebyo. Mukama twenenyeza ddala wonna otutambudde obubi. Mukwano gwange Yesu, tusaasire, otusonyirire ddala byonna bikasuke walanga ebuvanjuba n'ebugwanjuba oyo biri ewala. Kisa amaaso g'eri ebibi byaffe Mukama, totuggyako omwoyo w'omutukuvu. Mukwano gwange totuggyako obukuumi bwo nga bwe wabujja ku Zeddekiya n'atuuka n'okuggyibwamu amaaso. Taata omulungi ajjudde ekisa n'okusaasira, tuwe ekisa ekyokugonda, tuwe ekisa ekyokukkakkana, tuwe ekisa ekyokuba abawombeefu. Mukwano gwange omwoyo omutukuvu, omwoyo obuwombeefu atuule munda muffe, afuge obulamu bwaffe. Taata tuwe ekisa ekyokugonda, tutuulaawo wotugambye okutuula, tuteebye ebitakusanyusa olwono tunalaba omukisa mu maaso ge. Zibaziba ekisa kyo n'okwagala kwe Taata bibeere wamu naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukisa gwe Taata gubeere nammwe mutuse kinoomu, n'obukuumi bwo bubeere naffe ffenna mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwesabidde. Amiina. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa. Shalom.